Oli Kusta TV program called Yamaka omulongo babiri Sara emanya bange sanyiso kula banyabo sanyiso kula basebo kale mulongo nange sanyiso kula banyabo kale seba amanya go gwani manya gange nze mwesigwa Robert mwesigwa viriddewa viridde Kyanuuna mu gombolola y'e Namayumba mu district y'e Wakiso Kyanuuna y'enyawo mu luzungu bakiyita batya Kyasakinga ngenda bazaayo mwenna ku ssomero ebisinga mbimaze kyembulayo tukofuna ssomero ly'abakulu ate era nga musobola okufunayo akasente katono kuba ebyange si bya bizinesi byange mba njagala omuntu wange afune ekyo ky'ataasobola kufuna bwe mba nga nyina obusobozi obukifuna tuwandiike nina kikwano kyange kinnamaganda kati ennaku zino tuli mu kuyiga linnya naye engeri gyawandiikamu emu bw'oseka n'ogweri namugamba maama we balikuwa olupapula olufunda emu yonna eba bweti awo nalyoka awandika ddi n'agikola ekibuto n'awandiika naye muwala mulungi nnyo naye yaŋŋamba mulongo nsaba njiga okuwandiika erinnya lyange ekino ekyo kyankwasa ennaku nemuga sigenda kukuwa musomesa nja ddi kuyigiriza nze kennyini omusomesa anaayongererezaawo naye nga amagezi amazaale bizinensi byonna abitegeera bulungi naŋŋamba buli wamu kinkumuumu kiwamu kinkumuumu tunaŋŋamba wandiika wano tunaŋŋamba wakiri njiga erinnya lyange lukyali ku Namaganda tetunagenda ku bya ddiini mutusabire buno omwezi tumaleyo lino erisooka amanyi n'okungu abeera ku WhatsApp naye ye bambi tayinza kuweereza ka message ayogera logezi naye kagamba mulongo wamma kunna nedda erimu esooka ginne waayo nanzenna dda n'eryoka ekola ki n'eryoka ekola ki esembayo naye bwe bityo kyonna kati
katonda kyatannakuwa ajja kikuwa inshallah. Bw'obanga osaba teweekolera komo ng'osaba. Teweegerera. Mulimu n'abantu abagamba Mukama, Omukama kasitomba kalina ne bwenfa. Eyo ssaala ki? Tewali bagirina ate nga balamu. Gwe lwaki agikuwa nti akome ku eyo? Mmwe muli mitinga essaala zammwe, Katonda n'ayanukula ebyo ebitonotono ebijja mu kutegeera kwammwe. Lwaki osaba mmere ya leero ate ey'enkya? Lwaki osaba omwana amala P7 ate siniya ey'okuna nayo n'agisaba bwalwo? Ekyo tukyuse. Mukama tumusaba okuva ku kisooka, kuba n'abali obulungi tebaakeera kumanya tibalibeera bulungi. N'abafuga tebaakeera kumanya tibakola ki? Lwaki gwokeera okulowooza nti wano wookoma? Nze sinnakoma mulongo babiri essaala. Bwegaba amataala gakyayaka paka. Nze olaba nsaba n'okugula ennyonyi, nze ndi muzibu nnyo. Abazinga bansinza ki? Nze lwaki Allah sigimusaba? Gyendaba ku TV, wensomako Bulasos yalayini nga Mukama eyo yange. Wensomako Emirates nga ngamba eyo gye njagala. Buli kimu nze nkyagala. Kubanga mmanyi Mukama asobola. Ensonga kyekulesa olunaku olwaleero byatandika bitya? Mulongo ensonga endeese wano naye nga sinayogera nsonga njagala okwesooka okwebaliza ddala Katonda eyasobodde okuntambuza bulungi ne nalongo wange ono ne tutuuka wano. Kubanga kibadde kirooto kyange ye mulongo. Mulongo ne Tony. Kati by'onaogera kyalina mwogere. Mama mbali wano bankuba mapenzi. Nze naakola atya? Mulongo byatandika bwebiti. Kibadde kirooto kyange okusinkana mulongo kye nvudde neebaza Katonda kulaba nga ntusabako olunaku olwaleero. Byatandika bwebiti. Badde ne nalongo wange tubazadde abaana baffe nga tuli balamu bulungi ffenna. Naye omwaka 2016 ebintu bwe byatandikira okukyuka, nalongo n'atandika okulwala okulumizibwa mu lubuto mu mpolampola, ekigenda nga kitwala ebbanga, netandika okumutwala mu malwaliro, netutambula mu malwaliro nga basooka mugamba bulwadde butonotono, ne bamuwa eddagala n'amira, ne bamuwa empiso, ne bamukuba empiso, bagenda okulaba nga kitutte ebbanga ddene. Kenava ngamba nti mutwale ku ddwaliro eddeneko ne mutwala Namuŋŋoona ku Orthodox. Namuŋŋoona bwe baamukebera gwali mwezi gwa 10, ne batugamba nti bwe bakebedde nabaana we alabika alina kansa ow'omumwa gwa nabaana. Essaawa eyo olunaku olwo bansaba emitwalo 10 okumukebera, okuzuula oba okumuggyako akanyama balabe oba ddala akawuka ka kansa. Ssente tezaaliwo. Omusawo n'aŋŋamba nti oba tolina ssente ezo emitwalo 10 ngenda kubasindika e Mulago. Ne ŋŋamba kale tusindike, n'atusindika e Mulago. Era bwe twatuuka e Mulago baatugamba ekintu kye kimu kyakanyama tukakeberera emitwalo 9. Ne nsooka nzirayo eka kubanga obulwadde bwali bumazeeko akaseera nga akasente kampeddeko ntunze ku buntuntu obutonotono buweddeko. Ne ntundatunda obuntuntu nempeza emitwalo 15. Olwo nvuddeyo na 15 mu kyalo tujja Mulago mmanyi nti zino zigenda kujjanjaba tudde eka ng'omulwadde awonye. Kumba olwo olugendo ntandika lutandike olutali lwangu. Twajja ne batusindika e Kawempe. Kawempe ne batugamba nti nedda akanyama mugende bagenda kukamuggyirako Mulago. Tujja ne bakamuggyako. Results bwe zaakomawo zajja nga zikakasa ekyo nti mukyala wange alina kansa ow'omumwa gwa nabaana. Olunaku olwo sigenda kulwerabbira kubanga twakabirira omusawo mu kasenge twalimu basatu naye ffenna twatulika ne tukaaba amaziga. Nga bwe mumanyi nti obulwadde obwo si bwangu. Twamala okukaaba omusawo n'atubudaabuda n'atugumya n'atugamba engeri gy'akyali ku grade nga ya wansi, bw'aba akyali ku grade nga ya wansi asobola okujjanjabibwa n'awona. Ne tugumaagumamu n'atandika
olwo yatugamba nti bagenda kumulongoosa bamuggyemu n'abaana kubanga kyekitundu ekiriko obulwadde bwe bajjamu n'abaana agenda kuwona. Basebo ne bannyabo atulaba era abatuwuliriza mukyala wange bamulongooseza Kawempe nnaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11 2016 n'abaana ne bamuggyamu. Naye kye najja okumanya oluvannyuma nga bamaze omulongoosa gye bajjamu n'abaana ne balekamu omukono gwa n'abaana gumu gwe bayita ovary. Ne bagamba nti ovary emu eyo ebadde ekyali nnamu tennakwatibwa, agende ku ddagala lye bayita chemotherapy agenda kuwona. Abasebo ne bannyabo yatandika eddagala naye ng'eddagala oluusi tutuuka ku Cancer Institute nga teririiyo. Batugamba teririiyo mugende muligule. Bwe tugenda ku pharmacy nga batugaba $7,000 ezitaliiwo. Oluusi ne tuddayo eka, oluusi ne tukomawo looza mu mbeera bw'ekyo obulwadde ne kibuleetera okugenda nga bukula bweyongera. Ekyakali akatonotono ne ovary ne yasigalamu netandikamu akazimba nga katono nga bwakwatako bw'ati akawulira nga wamuluma. Ne tuddayo ne tukomawo eno ne batugamba nti mulimu ekizimba, n'akola sikaani ne balaba nga mu ovary era mulimu ekizimba naye nga kikyali kitonotono. Naye tugenda bwe tukomawo bwe bagamba afune kemo, oluusi kemo n'abula, oluusi bwe tufunye akasente ne tugula, oluusi lwe tufunye omukisa n'ofunayo ku pharmacy omulundi nga gumu. Bwe tutyo kakati ekyavaamu obulwadde ne bukula. Ekizimba ekikulira ddala ekyali ekitono ekitandikidde mu ovary ekikula ne kigejja. Bagenda okumuzza mu sikaani nga bagamba nti ekizimba kinene nnyo. Ne bakola enteekateeka ey'okuddamu okumulongoosa. Ne baddamu ne bamusala emulago ku Cancer Institute. Olubuto lwali lutandise okubeeramu amazzi. Yes, olubuto lwali luzimu n'amazzi n'ekizimba. Bwe bamusala bagenda omusala nga baali batapinzeemu ku mazzi oba nga tebalina bakujja. Nedda nnyabo baali tebannatapingamu. Naye ng'olubuto lutandise okuzimba. Yes. Akati bwe bamusala omulundi ogwo ogwokubiri, dokita n'atugamba nti nasigala ku mulyango gwa theatre kuba abasebo ne bannyabo mukyala wange nze mwejjanjabira ebbanga lyonna, nze mbeera ku kitanda, nze nina okunoonya akasente mu kyalo. Abaana baffe baatuuka obutasoma. Sebo ne bannyabo abalongo balina emyaka 15 baali bakola bibuuzo bya P7 ebiseera ebyo. Esente za registration zaali zimbuze naye mikwano gyange ne bannyambako n'empezi za registration, abaana ne baregistaringa. Naye neebaza Katonda nti bwe baakola PLE Kato yafuna 6, Babire n'afuna 7, Kiza n'afuna 5. Ekyo ne kyebaliza Katonda. Naye results bwe zaakomawo twakaaba amazika ne bamba waawoyo mu kifo ky'okusanyuka twakaaba bukaabi kubanga twalaba nti abaana basomye bulungi, bakoze bulungi naye tebagenda kweyongerayo, tetulina busobozi. Basebo ne bannyabo ebyo bwe nali ku mulyango gwa theatre bamala okumusala ne basanga ekizimba kiri fixed tebasobola kukiggyamu. Alongo ne baddamu ne bamutunga n'ekizimba kye ne kisigalamu. Dokita najja n'aŋŋamba nti tetusobodde kukiggyamu ekizimba kitulemere. Kitegeeza grade ya kansa eyo yeeyongera waggulu. Kiri fixed kirekutte bwe bakiggyamu omulwadde ayinza obutaddangulu ate mbu kibleedinga nnyo bwe bakikwatako. That means awo kansa yali aliddewo nnyo kubanga kansa abantu bensinze bino sibyogera kuba ndi musawo, mbyogera out of experience nti nzijanjabya abantu bangi. Batugamba kansa watuuka ba ku grade 4 oba 4A oba 4B, one of the two, organs eziba ziriiriddwa we bagikwatirako emereebuka nga bw'okwata ekintu naye nga kibadde kijijiikirize. Emmotoka eno bw'ogijijiikiriza bw'omanyi ofundako n'egendera awo yegeyege naye nga woogikwatirako. Olwekyo mulongo nebajjamu ne basala ne batalongoosa ne batakijjamu bamutunga. Ani yali asaliddwa akawaliko omukono? Lukindo luwanvu nnyo lwaluviira ddala eno waggulu ng'agenda mu kifuba paka wansi w'ekkundi. Era tumutawaanya nnyo ebbanga ddene nalwo ne tulujjanjaba ne luwona. Ne batugamba nti kati ekiddako agenda kubeera ku kemo
okumala cycles 6 wezinagwerayo kiyinza okubanga kirina engeri gye kikuŋŋaanyeemu ne basobola okukijjamu. Mukama yatusaasira ne tusobola okufuna kemo twagendanga ku famasi nga weeriri twagulayo kolya mulundi gumu naye emirundi 5 ne tulifuna ku famasi ya gavumenti. Kyo kyebaliza Katonda n'amalayo. Bwe yamalayo ne batugamba tukole CT scan. CT scan nga nayo ya ssente nnyingi. Basebo ne bannyabo soogera bino nti wandise mugayaavu nti sikola ndi musajja abadde amanyi okukolerera famire yange nga ndabirira omukyala wange n'abaana naye olw'embeera ey'okubeera mu ddwaliro obutakola okusaasaanya okufulumya buli kasente entambula ez'eddagala ne ntuuka okuba nga nninga kati eyamba nga buli kimu mu butuufu nsaba buyambi. Kakati awo ne tukola CT scan era ripooti njirina wano nnyabo. Dokita bwe bamala okulaba CT scan eyo ripooti ne bagisoma bwe bagisoma ne batugamba nti tujja kumulongoosa. Ne batuwa appointment ne batuwa weeks 2 nti tuddeyo eka bagenda kutukubira essimu omulwadde muleete bamulongoose. Bwe namuleeta ku Monday week eno yennyini ku Cancer Institute n'alaba omusawo ku Lwokubiri. Dokita n'amugamba Margaret tetugenda kusobola kukulongoosa, kizimba kyo tekisobola kuvaamu, naye kati kyogenda okukola ogenda ku radiotherapy, genda ku masannyalaze bakkalirire tulabe kiyinza okukendeera. Awo n'atuwa Lwakuna olw'okwosa jjo. Okwosa jjo dokita y'omu bwe yagenda mu kasenge n'amukebera n'amugamba Naalongo era tosobola radiotherapy kubanga ekizimba kirabika kyambuse eno waggulu. Amugamba tosobola radiotherapy ngenda kuwandiikirayo wano obudagala bwa mwezi gumu ogira obumirako okukubeezaawo. Tosobola radiotherapy, tosobola kulongoosebwa. Dokita kale alina enjogera gye yayogeramu ati eyayogera okumalamu omulwadde amaanyi. N'amugamba bw'oba olina abaana ddayeeko banyumize ku mboozi obasise olye kyoyagala naye nga tekyalina kyakukolera. Mulwadde wange abadde tannalemwa kulya mmere, alya bulungi emmere naye kwolwo yalimu emmere agira mu maziga mangi ne mugamba Naalongo kikingoze okaaba n'angamba ebyange bibi. Ngamba ebyange bibi tebagenda kunnongoosa, tebagenda kuntwala ku masannyalaze. Dokita ngambye ngenda kudda waka ndye ekyenjagala okulya nyumye n'abaana bange mbanyumize obwozi baseke. Nange bwe yakiŋŋamba badde mugumu nga ndi mugumu nga nze mugumya obudde ekiseera kyonna naye kwolwo nawulira nga nteemuse naye era sitiro nengenda mu maaso n'okumugumya ne mugamba dokita oyo omwana wa muntu si Katonda. Katonda yamanya olunaku lw'omuntu. Naalongo onywera ojja kuba bulungi wakyaliwo engeri Mukama akyalina pulaani. Ne mugamba dokita tayinza kumanya lunaku lwo. Kati basebo ne bannyabo ne mbaako omukyala dokita bwe nalaba awo n'angamba dokita oyo ayogeddemu bubi. Mukyala woono tusuubira nti tukyasobola okubaako pulaani aidha okumukyusiza ku kika kya chemotherapy bw'abadde afuna ne tumuwa kemo ow'amaanyi asingako omukyala waayinza okutereera. Simanyi oba dokita yakiŋŋambye mu ngeri yakwongera kuŋŋumya obanga kyekituufu naye baŋŋambye nti ku Monday mukeeze wali mu ofiisi y'omukyala oyo ongera okumwekebejja atiiseemu ne badokita banne balaba oba Naalongo balina pulaani. Naye nga yaŋŋumiza yaŋŋambye nti nedda dokita kyeyayogedde yasoose kwekigenda okubeera. Tugenda kumuyamba tulabe pulaani gye tumuzzaako oba kumuwa kemo asingako n'amaanyi oba okumukalirya kikyasoboka. N'angamba n'ekyokulongoosa kikyayinza okusoboka. Togendera nnyo ku bigambo bya dokita eyasoose. Olw'ekyo mulongo olwo lwe lugendo lwange naye ng'ekisinza okundeeta wano bulijjo okuwulira ng'oyogera nga kirooto kyange njagala nkusinkane kubanga bw'obanga oyogera mu bigambo by'ogamba nti omulwadde wa kansa ng'abadde akyasobola okulya emmere
nga tannagwamu nnyo kulemwa kulya mmere na kunywa asobola okujjanjabwa n'abeerawo. Olw'ekyo mulongo nzize kusaba kunnyamba nayammwe bassebo ne bannyabo abali abawutuwuliriza n'abatulaba buli omu yenna asobola okunnyamba okulaba nga nzijanjaba maama w'abaana bange ono aŋŋendako mu ngeri nsaba munkwasizeeko tusobole okumujjanjaba tusobole okulabirira abaana baffe. Abaana tulina abaana bana tulina abaana 5 abasatu bali mu senior 1 nga bwe magambye natuuka nenyambibwako MP waffe omwami Sozi Galawuzi mwebaza naŋŋamba agenda kubasasulira school fees era bali ku Lunes Secondary School basoma okujjako requirements ezo zenoonya mu ngeri yonna. Abaana 2 Daudi ali mu P1 Agatha Nampija ali mu middle abo basomera ku ssomero liri waffe baliyita lyo Eden Primary School naye nga school fees zo sijja kubalimba nti nali nattaddeyo n'ekikumi etaamu eno kugenda nenneegayirira musomesa n'antunuulira ne baŋŋasaala oguvi nga tukuyambye naye naffe tokimanyi nange ndi headmaster essomero si lyange nenkaaba amaziga nangamba kale ejjira ogenda bwe tutya embeera gye tulimu eyo. Obulwana obwo obuto bwo tebuli mu boarding bwe tuba tuvaayo tubulekera omukyala muliraanwa wange yafuuka mama wange wadde nga namusanga ku kyalo okwo yabalabirira awaka waffe essaawa eno waggali. Embeera eyo gyetambulira mu mulongo. Oli ku Star TV program Court y'amaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Dr. Yasooka okusala n'amala n'asibawo n'addamu n'agamba teyetaagisa kemo n'addamu n'agamba radio tejja kusobola byonna nsazeeko n'amala n'agamba nkakasa nti mutuufu. Simanyi kwogera kyemmanyi mu mutima nti kituufu ate ne ŋŋamba si kiki si yenze. Naye engeri gye yabagambamu tuli ffenna yenkyamu. Tosobola kutunuulira muntu n'omulaba ng'agenda n'omugamba nti ddayo ewaka osese n'abaana olye ky'oyagala ali eki exactly. Nali ku radio ne mbagamba mwabaddira omuntu n'alwalira e Kampala n'ogera nga tannafa n'omutwala ku bijja oba otegeeza ki? Omuntu ono baba alinamu amaanyi agalya oba omugambye eki? Okugamba tekitegeeza kwogeza mumwa n'ebikolwa bikola ki? Byogera. Omuntu ono baba badde alina essuubi liba limukoze eki? Owa kansa awangaalako naye okusinziira ku bigambo by'omugambye anawangaala ki? Okufa leero nfa enkya olaba tuba balamu baba bakebeddeko siriimu. Nze bankebera nnyo siriimu naye buli lunaku nga results tezinnakomawo nnyina okgenda mu toyireti. Simanyi kulimba. Buli lwendwala buli musawo kyasookerako. Nina eddwaliro erimu lye naligamba nti oba mbawa akacupa mukasigaze ne bangamba nti ako kaba kayiseewo ebbanga tuba twagala waakatuuka. Naye era olumu omusawo yaseka ampita Yesara nanga naye Sara olusinga tokeberebwangako wanditidde otya? Omugamba munnaaye mwe musalirawo okuuziramu mwe bwe mba mwakebera ebyasooka nga bituufu mwe lwaki muuziramu? Naye buli lunaku nziruka mu kaabuyonjo bakimanyi bulungi. Olubuto ne lwetokota nelukola kuu lusooka kukola kuu nga nkyatudde nemmala nenzirukayo ate eŋŋamba yaabwe toligimanyiira. Kaakati Sarah, how are you? Oli fine. Kati bw'ozuulibwamu oli mulwadde ogenda kukola otya? Ng'alinga akugambye Sarah owulira oli muze bwekiwulira nze mba mpulira ŋŋambye awo naŋŋamba eddagala si zzibu nnyo eddagala omira otandikira ku lisookerwako bannange oba okyalinda ki? Awo ne luddamu ne lukola kuu ku luno we lwakola kuu loza nange asigenda kutta mukazi. Bagamba kale tugenda kola tesitusa endala naye kino tetu naye nze agenda okubyogera nga oba nafudde dda.
simanyi kuba eyo sikaani eyasembayo teraga stage waliwo test endala ze bakola then nekyemanyi ekirala akanyama bwe bakasalako batubuulira akulira ku sipiidi ki mwali mukituuseeko agamba akula atya kaakati tugenda kusooka tukkiriziganye n'omusawo owokubiri naye addemu akole ebibye habo gwe mmanyi owa kansa nsiba nkyogera ku rediyo naye w'amaanyi era nga ndowooza ebigambo byange tebyawukanye nebyenjogera ku rediyo mulaba ono bwe baamugaana omukolera eddagala kubanga baalaba nga omubiri muki olaba era naddayo ku chemotherapy ne bagamba omubiri muki ne bagamba tetumuteeke ku masannyalaze ade bakigaana nti omubiri muki kati nange sisobola kusooka ku risikinga wabula nze bwe nnaayogera n'omusawo oyo nja kubaako bye mmubuuza bye mmanyi bw'anaabinziramu nga bwensuubira tetujja kuva ku mateeka ga musawo tujja kusigala ku ddwaliro ezzungu ku ddagala ezzungu then ayongere neki ne kapo naye bw'anaŋŋamba nange nga bwe sikkiriza balinywa nange mba sijja ddikola ki lyamaanyi nnyo treatment ya kansa yonna yamaanyi nnyo natuuka neŋŋamba ofuna akawuka ka siriimu bantu bangi bwe bagamba bangi era bw'ogenda ku Cancer Institute kyeboogera abalwadde nti singa nalwalamu siriimu mpozi mulongo okutereezaamu kwawo tebagamba nti omubiri munafu tegusobola kemo wabula ono dokita omukyalo ono dokita yamukebera ku luno yagamba nti engeri gye bamuwa kemo ate n'atasobola kukijjamu tebagenda kemo yandikyusizza kati kankugereze yenyama bwe mira panado n'agaana mira panado etc waliwo ne gwe bayita n'endala kale pain killers ez'amaanyi so ate bwe bigaana bantwala mu ddwaliro era obulwadde buba bw'amaanyi bampa ekitanda kuba obulwadde tebukola ki ne bano baagala okukyusa eddagala kuba eryo ligaanye okureactinga ligaanye okukola kibaladde balikola ki balisuubiramu ŋŋamba yokka yeerina obuzibu naye obulwadde tubukkirize tusabe ne Katonda baddemu bakebere tulabe ekiyinza okubeerawo mu kaseera kano tugenda kusonda ssente za mulundi gumu oba tuli ffenna tetugenda kusonda nto za mulwadde asooka zino za mulwadde owokubiri zino za wakusatu zino za bataliiwo abalwadde kuba balina okulya balina okunywa n'okujjanjabwa saba mu kaseera kano buli muntu yenna ng'olina kye waleetedde mulongo kuba Ssaalongo ye omusanze wano ogambe kino nakiyitedde abalwadde baki ogambe kino kyo ate siyinza butakiwa Ssaalongo kusinziira ku mboozi gye nkoze eki n'abalala be tutalina kulaba nsaba Ssuubi odde wano Amina adde wano n'omulala adde wano kyonna kye tunaakuŋŋaanya kye tugenda okutetenkanya Ssaalongo muddayo ddi mu ddwaliro ku Mande ku makya saawa emwe tusange ku Cancer Institute kati ku Mande ku makya Mande nja kuba bize sijja balimba sijja kufunira budde ate namwe mujja kuba mu ddwaliro ku Lwokubiri omulwadde mulekeeyo ojje wakaliga ku ssaawa 7 jakuba nsobola okwogera naawe ojja kujja ng'obuuzizza abalwadde kansa ali ku grade ki akulira mu bbanga ki oba obampeeko ku ssimu bajja kuwandiika ebinaavaayo obindeetere tetugenda kulima nti kansa awona nsaba sipiidi gyatambulirako ebenga si bwe ngisuubira bwe mba bwe ngisuubira bweri tujja kuwangaala ng'era omuntu awangaalidde ku ddagala naye obulamu buba bukendedde lwakuba ebintu ebyo tebisaana kugamba mulwadde babigamba mujjanjabi y'ensobi eriwo enviiri zatandika okuvaako zaaviirako ddala kati zikomawo bukomi zikomyewo bukomi kubanga kemo oyo yamumalayo mu gwakutaano nga 9 omukama yasinga okumanya Ssaalongo
Nalo ngali wano mulwadde naye ffenna abalamu tetumanyi oba otuuka ewaka oba tokola ki oba totuuka kituufu nolwekyo abalowooza nti omulwadde yafa mwerimba mibiri wegiri egiba fresh motoka nekubalulirawo ku ganzi nga tokyayawula kano ke kanyama ka Amina saagala kwegerezaako kali gwese kati bwe tubeera mu mmotoka kuba tuva safaari twali tuva ekyotera Amina oyo yatandika emboozi n'agamba kitalo mulongo babiri esaala ne banne babadde bafa ekyotera ne bafa bonna oze nedda bajja gamba kitalo wolaba akasaale gwe mulambo gwa Amina wolaba akabulu gwe mulambo gwa mama Nansi wolaba ekiddugavu emmotoka ng'etwala mulongo babiri esaala mu ddwaliro oluvannyuma lw'okumenyeka okugulu beno owulira emboozi zetunyumya muli mu lugendo muli mu mmotoka tekulyanya omwenge naye nga emboozi eri mu mmotoka olwekyo Mukama yasalawo wajjululira abaana baffe bafudde abato abatalina kansa abatalina siri bazadde baffe batugenzeeko abatalina kansa abatalina siri kibwatukira tuziika ennyumba ne zigiramu abantu n'osoma mu mawulire abantu abakulumbu bazirikidde simanya mu nnyumba ne baziyira what's that olwekyo Mukama yasinga okumanya nsaba mu kaseera kano tufune obuyambi ndijje tusaboteremu kayimba Money Power wano njagalawo abantu babiri wano njagalawo abantu babiri wano babiri ne wali babiri ndijje tweya kayimba tugende mu maaso Umadembe abalungi abagalwa Umadembe walala Unabawera Nabatazenya abalungi abagalwa Unabawera Nalengalegala abalungi abedemi nange tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange abawo omukisa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abaddizeewo mwebale nnyo mwenyinazi mwebalire ddala mwebale mikwano mwebale kutudduukirira mwebale nnyo mwebalire ddala nga bwe munziruukiridde mwongerezeeko nebalire ddala bannange mwebale nabagaana obukyafu ate bakulaba ojja mu musomo gwa mulongo ate bakulaba ogubye buli lunaku okwatayo nti tokyukako eva bagwako kakubaka waiti no stress sista webale nnyo webalire ddala sewawe wanjinya bananga waliwo omukyala gwe nnoonya naye namuguno omusomo simulabyemu
omukyala yabita yabalema okutegeera banange tweyanziza nnyo tweyanzige mukama abawo amiina nyabo amiina mwebale nnyo mwebalire ddala munsabire era abasebo ne bannyabo mbasabanga bwe mutuyambye bwe muti obeerewo ng'osaba amanya g'omulwadde ye Margaret Namuyiga mumuteeke mu ssaala mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawo omukisa iye nnyabo ndi wantenze Sserugo enyabo mwebalire ddala kubanga mwina bye mugaba nange ndi wa mmamba ebintu biyinza okuba nga bituyitako eyo byonna tujja bikolera bamugiteremu omwo nja bijja mbagenda bikolako abawala amange tweyanziza nnyo tweyanzige bali nnyo mwebalire ddala nsiimidde ddala wannange mwebala okudduukirira kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange twebaza mikwano gyaffe mwenna abali wano olunaku olwaleero nebaza nsaba twekubireko mu ngalo olw'obuyambi bwonna bwetusobodde abandetedde ebintu ebikalu tujja biwandiika nga tuli wali ebbali tujja kuwayo kusaalogo sabbuuni sukaali nga bwe tubireese mpolampola tulabe Katonda kyana tusobozesa nze kyeneyamye nga nze taamu eno abaana bali abatabalirira wa ssente mmeka taamu owa P1 aw'emitwalo 11 owa middle aw'emitwalo 9 kati nze nga nze neetemya emitwalo 3 ngenda gikuwa ku lwokubiri zijja kubaza school fees si bulwadde bwa maama kakati onyambe obatambuze paka bali babato simanyi kubanga ate be balina obuzibu tubatambuzeeko ku bibiina ebisituseemu amasomero gange agawa full bursary nago gaagala omwana asobola okwerabirira kuba nkusabye n'ompeererera omwana ku bwereere ate nga teyeesobola banaaza munaaze bakola muti bagamba bamunaako obuntu bulamu tasobola kufuna mmere tasobola kweyalira buliri wa bwereere naye bw'onsuumuusizaamu mukama bwali bakyali mulamu ba P4 P5 awo ne P3 tuba tusobola okufunayo ekisulo ne tubateekamu naye taasaalongo bataata taamu ey'okusatu ojja gyesasulira eno y'ey'okubiri basome baleme kugobwa basobole okukola ey'okusatu bulungi basobole okuyita obulungi neyanziza nnyo mulongo mukama akumpeera omukisa akwongera obulamu naawe akwongera obulamu nenaalonga amwongera obulamu naffenna abali wano mukama atwongera obulamu amiina mulongo nsaba weebase ku bantu ate tugende ku puroguramu endala basebo ne bannyabo buli omu ali wano bannange mbeebaza mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala nzaani nebaza Katonda asobodde okuba nsinkanya olwaleero kino kye kimu kye nagambye naalongo wange ng'omusawo oli amugambye ebigambo biri ne mugamba nti omwana w'omuntu tayinza kuba na pulaani kubanga nze mu wiiki eno ng'etandika nali sikimanyiiko nti ndisinkana mulongo oba mmwe abannyinaze ne baganda bange bali wano nti ndibasinkana naye nebaza Katonda abansinkanyiza era nebaza Katonda oyo abasobozesezza okukwata mu nsawo zammwe nsaba abongere bwe mujjajjuzeewo era abawe obulamu obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala okyali ku Star TV programu kooti y'amaka nange nyongera okwebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Jelly nyongera okwebaza Shanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani nyongera okwebaza Star TV awamu ne Star Radio katuwummulemu tweyongereyo mu maaso tukyali kanyanya oli ku Star TV